Narabye ebimere by'embizzi bireega emimwa eminene. Tebannaba nakukonfaminga nti oli mubaka omanyira Kabanda ayina akalulu. Teekaawo komenti ogambye nti Kabanda oye. Obuganzi tebabunoonya bwe bato, tebanoonya bato positioni. Ozanto osobola okulipulesinga Kabanda ku ntegera y'ennafu. Tonnaba nakulayira oli mu lusubo. Kabanda yalayidde ayina akalulu ka sipiika g'oyasamira. Bimala bino baba byendako nnyo obwongo ne butalagga. Supamu wakakoba bakajja bakadde bozungiramu. Yo kiikirira bawanga tobeerayo. Akalulu akabbe kakulakira okawulira tolina mirembe. MP ate bbologa liyale. Kituufu oyagala kubeera ki? Oli MP oli bbologa. Abannange ebintu bya Fulufiga ne Nammeere bo beesobola. Jjukira Nammeere yavuddeyo n'alumba Kabanda olwo press conference gyakola n'agamba nti bo nga ba PLU bagyeko speaker obuwagizi bwabwe. Kakati Fulufiga naye avuddeyo kati alumbye Nammeere amugamba tonabeera na MP kubanga tonakonfaminga tonalayizibwa akati naawe ovuddeyo nti olumba Kabanda. Agamba nti wakiri Kabanda yalina akalulu naye ate ggwe Nammeere takomyawo nno n'amubuuza n'okumubuuza y'oli MP waawa kubanga gye wandibadde okiikirira abantu tobeera nayo. Kwegamba biri wano bano bo baba beetwala buli kaseera buli ddakiika buli katikitiki. Babaawo kubanga beetwala left right center. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Amawulire waliwo agabadde gatambudde nnyo nti Teacher Fred Kajubirumbu yakwatiddwa era nti ali mabega w'emitayimbwa. Era amawulire gano gatambudde nnyo ne bagamba nti ku biragiro bya CDF nti saawa eno wetwogerera Fred Kajubirumbu yettake mukwate wajjo wabula avuddeyo n'alambulula ensonga nti ali safe peji eyokka gye bahakinze era eyahakinze yali mu posting ebyo. Mbalamusizaako banyama ne bassebo kansubire nti buli omu gy'oli oli bulungi. Amannya Azalumbu ye Fred. Alright, ennaku z'omwezi 14 ezakooka ku mwezi ogwokutaano mwaka 2026. Nsaba otegeeza mikwano gyange mwenna abangoberera bannankyukakyuka mubere bagumu temutya wendi tewali yankutteko. Nga bulijjo abamangobedde ebbanga ddene nze ku ssaawa 6 mba maze okukola ki okuwummula. So ngenza okukera ku makya saaze kusibuza kuliko message mpitirivu nga peegi zange bangamba zaatwalibbwa. Kituufu ngenza okukeberayo nga peegi zange zombi eyalumbye Fred eyalumbye Broadcasting Service saako eya Fred Kajubittu zonna nga zitwalirwa batamanya ngamba era nga bali mu kuwandiikako bye baagala. Kale njala tegeeza eggwanga ne bannayuganda mwenna gye muli mukakkane emitima sina buzibu kyonna ekikoleddwa abatamanya ngamba n'ebigendera byabwe byonna byawandikiddwako sirinako buvunaanyizibwa ne peegi sikyaziinako muguukiriro oba access zaatwalidda naye nga nze omuntu ndi bulungi sirina buzibu era nja bategeeza peegi zanaba nziguddewo oba nja kujjako emisana nkoleyo akatambi abatasobodde kundaba ku makya kuno basobole okukakasa nti kikola ki gye ndi sina buzibu. Naye kyonna kye tuliko tulina okulwana n'eggwanga lyaffe. Ekijja kyonna tujjagenda nakyo. So saagala mutye otandika butandisi ku lwa Katonda n'ensi yange mukaba bankuumire naye nga ndi bulungi sina buzibu. Peegi ze baatutte era peegi yalumbye Broadcasting Service teriiko bagitutte niya Fred Kajubittu naye bagitutte naye nga nze omuntu sina buzibu Allah akyankuumye era nange mbaagaliza okubeera obulungi era mukama bakingirize mbaagala nnyo webale kunkeberako nakunnonjaako sina buzibu mweraba. Vudde omwana muwala Brisha Cash era nga tiktoka ali mu matigga akaabye nnyo n'agamba nti omukyalo ono Donasia nti amulemeddeko nnyo nno si gwe mulundi ogusoose nga Donasia avaayo n'akola emboozi nga oluusi evoola maama we oluusi evuma Brisha Cash era ku mulundi guno yamugambye nti wemba nyina kyenakukola oba nyina kyenakutwalira ngamba nsasule. Ogamba mama wange malaya abasajja bamwe bakako bampereza nange ne bakako
Dona sia wali ose mama wange naitwa Chimanyi. Wali ose mama wange zera kati wano wendi tata wange yafudde. Ne Chimanyi mama yali agenda kubanga yagenda okusoka. Kwa wali ose mama wange jukira ina pressure mwana. Bwe bigambo byogenda yogera wano ku TikTok. Simanyi bachole medde mu bulamu bwange mwana. Nakutwalira kira kicho Dona sia. Chiche nine ekyo mwana. Sote tenkanya n'ekikuwa Dona sia chiche nine ekikyo. Chiche nine ekikyo mwana. Nimwe mulowooza nina nnyo sina kyenina nti obulamu nze ndigezaako bugeza sina kyenina Dona si olemedde mu bulamu bwange webasibe Dubai wasanyuka nnyo n'okola by'okoze naye ate Mukama talyanguzi mwana wali bagenda kuntika ate batikka mu ggwe mwana noza nina kyenina mu bulamu nze sina kyenina ate neweepa kati sina kyenina nina baganda bange na mama wange taata taliwo oyo yagenze agenda weza wiiki 3 mu ntana taliwo kati nze simanyi lwaki onnwana nnyo okutuuka lwaki olemedde mu bulamu bwange lwaki olemedde mu bulamu bwange Dona sia buli wengezako kubanga nwana wano mpaguza onyingira Ambi obulumi bumuyitiriddeko era olaba waba ayogera n'amaziga gamuyitamu awo tuvuddewo mwana mulenzi Jaden abasinga obungi gwe mwagamba nti yabafeera ssente zammwe era Abannayuganda mwasonda essente n'azirya si mulwadde yeeyongera okuba nga afuna treatment era nga essaawa eno etwogerera alaga nti agenda atereeramu. Hello. Your baby is fine? Conrad is fine. Fine. Yeah. Okay. So we're going to sleep down there today. Me, I'm going to sleep there. Baki. Zengine sura bwanu ne bano bannansi. Ndafuna nansi omugamba asulaawo. Bankumi. You are going to sleep there. Nja kumbuulira ekisesa. So now I'm going to sit down there with Conrad. Maybe we shall come back tomorrow. This one is going to sleep here in his room. Alone. See? I've gone. Good night. Good night. Yeah. Take care. Okay. Doctor is coming. Oh, doctor is coming. Yes. To do what? What? To do what? Doctor is coming. To do what? Go around. Eh, for our... Okay. Afe dokita nti kati olaba dokita waneno bw'abajja mbu omulwadde nga anyumya mwali mwanteeka kigoye mu kamwa abula Bannayuganda musisa abalwadde mumanyi bafu abantu bateesa omwana ngambye dabineeruzi kasita byange bibyo gwe toyina ezizo buli omu asala ezize sala njala zo nange nina ezange sijja zisala kiwedde ogira ekitwe tumbaavu sijja mubalaga maama wange nga mubalagako ki bw'oba oli oyagala bamaama genda olaba obwo sigenda balaga maama wange munzikyeko olugezigezi amawulire gaago gakyajja wano banaye bantu babuuza obudde
sawa 12 kitundu. Otudde ku nsonga za Bebe Cool ne Alien Skin. Alien Skin yavuddeyo n'alumba Bebe Cool naye abaana si basanyufu n'abantu bagambye nti wakiri yandibadde nga asiimako ekitono Bebe Cool kye yamukolerako ne wandibadde oba oliawo ng'alina kye yamusobya. Bebe Cool tajja kujja kwogera. Alien yabba Bebe Cool era tebakyayogera. Era olukongolo luli awateeka kasojja kusasula Bebe Cool. Tolaba ng'obbya abantu. Bebe Cool ogenda musasula. Mbozi nga nakujjako engalo naye kuba obusungu kuba Bebe Cool anyiiga ng'omuntu era yanyiize era munyiivu. Bebe Cool obusungu bwakulinako. Bayongedde okumuwooninga ne bamugamba nti nedda okisuusizza mu bantu abandibadde bajjonkera Bebe tewandibadde ovaayo naawe. Jesedinsi yonna Alien Skin buzibu ki bw'olina ne Bebe Cool? Alien Skin ez'entalo z'olwana ezitali zizo onaamalako. Tutandike tusimbule Alien Skin tutandike okuta obutambi bwo. Alien Skin saagalo yasamire Bebe Cool. Alien Skin wadde gwe mulwana naye togenda kulwana ntalo osobole Bebe Cool. Alien Skin oli Bebe Cool mutabani wa Bidandisali yeddira nkima tuzze kima mikisa gyo. Alien Skin wobeera oline emmanduso gy'okwatako weesonyiwe Bebe Cool totuzuukusa. My friend totuzuukusa Alien Skin otandika okwasama ng'osinika ebinnyo mbunno nze Bebe Cool wadde simwagala naye mbunno biki toyasama. Ani yakugamba oyagale Bebe Cool? Kyogamba Bebe Cool muba mwagadde gwalina n'omwagala. Alien Skin ffe twali twasirika dda ku mutima gwaffe naye tolina magezi oli mazzi toyinza kwasamira bwotyo Bebe Cool. Totutankuula totuzuukusa gagamele jasituka ne silent majority. Alien Skin tujja kufuukira akayinja mu ngatto aga Katonda mbikulayiridde Jesedinsi yonna. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Olaba ekifaananyi ky'omwana muwala oyo abadde student ku university era nga omwana muwala ono abadde ali mu second year ng'ali mu mwaka gwe ogwokubiri ku university. Kyenategeddeko nti amannya ge ye Alice Adiang. Era ono mbu abadde alina emyaka 20 egy'obukulu naye mbu ng'akyanga abasajja omulala n'atakyanga. Era mbu abadde yeeyita young girl with big God. Mbu abadde alya ku ssente amulala n'atalya naye nga bambi ewaka taata ne maama beeyiya weeyiya okufuna ka school fees agenda asome. Essuubi lyonna nga liri mwana muwala ono nga bakwata wano ne wano kubanga tebalina naye ye bambi mbu ku ssomero eno abadde nga ye miliyoniya wo ku ssomero ng'alina ba boyfriend. Kyenategeddeko sofa 3 benawuliddeko nga bamentioninga naye ng'alina omutanzaniya ono ng'amunona ne batwala ne bagenda ne badigida ne bacakala n'amuzza. We batyo ndowooza ebbanga libadde lyekulungudde naye nga ndowooza wano ono omutanzaniya amutwala n'amuzza omulala n'anona we bityo. This time around omutanzaniya oyo yamutwala teyakomawo ne banoonya omuwala ebbanga mu gwokuna guno bazaala ennaku z'omwezi nga 6 we yabulira. Munange bagenze okwesanga bamusanga mu forest eyo nga omubiri gwe guvunda. Awo batandikirawo abaana ne bagamba nedda waliwo emmotoka etera omunona wano eno bweti na bweti. Ye boyfriend watera omunona wano mbu omutanzaniya ono abadde adiiringa mu gold oba adiiringa mu gold yabadde amuteekamu ensimbi naye nga ne wano ku ssomero ayinawo abalala. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'omutanzaniya ono okutegeera nti mwana muwala ono abadde amukiitingako ye n'asalawo amumize omusu kubanga mbu kigambibwa abadde amuwa buli kimu.
kakati tetumanye ensonga ddala nsonga ki eyavuliddeko omutanzania ono kubanga amutta naye kigambibwa nti basuspectinga ti engeri gy'abadde abakyanga ono yakitegeera n'asalawo amwetire so fesa kakati wetwogerera omutanzania yakwatiddwa era ali mabega w'emitayimbwa naye ng'essaawa yakakati mwana muwala zembuyaga ezikunta kitalo nnyo era kitalo ddala tuyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi mukama abe nga amuwa ekiwumulo ekirungi ate munnange babadde bakyali mu kiyongobero kya alice bino byonna biri kenya babadde bakyali mu kiyongobero kya ice ate ne Phoebe naye abadde second year student era naye ku university emu ono ye kigambibwa ye yasangiddwa ng'afudde naye kigambibwa ye yesse era lwa mulenzi kigambibwa omuwala ye yesse ku lw'omulenzi nga suspecting omulenzi okuba ng'akola ki amukiitinga ye n'assalawo neyejja mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo era kitalo ddala bino nno tuyinza okubiraba ng'ebiri ewala naye wano mu Uganda nabyo ebintu bino byebiri ddala bwebiri nnyo mu Uganda naye nga mawulire si malungi era si malungi ddala yadde n'akamu awo tuvuddewo tweyongereyo n'amawulire agatambula wano eno mu ggwanga Uganda mbadde eno nkyayitayita nyingwa ku katambi kana akatambi ka gundi ka mukyalo oyo abasinga obungi mumanyi nga Masolo Queen era nga omukyalo ono mpulira mbone Alien Skin amwinamu omwana avuddeyo n'agamba nti Alien Skin ekisinza okuba nga kimusumbu alina amampaati nti yavaayo ng'ayagala mbu kubanga yeepima ku banene abasatu ye ng'agamba ye namba 4 mbu kyekimusumbuwa okwepima mu ba big 3 kikolimo kyennyini kiriyakitingirawo anti yono omuyimbi eyasooka okwepima mu kamiliyoni ne yeepima mu Bobi Wine ne Bebe Cool mbu abasobola mbu ayagala kwepaatiikawo awo mu bali ba big 4 mukwano yagudde n'okuyimba n'akuddukamu nadda mu bwa buloga mulowooza mirembe mukwano how even oyimbidde emyaka 2 oze weepimye mu basajja ababaddewo for over 10 years nga bakabi musicale ne mu aspects of life nga n'obugagga bagagga mbu wepaatikawo big 4 mukwano kyagudde kati kibuloga kikeera kuno ku internet kwasa de buli wamu kitoto feria kati kibuloga kikompitinga n'abakasuku kikeera kebera lero kasuku yataddeyo ki kale omuntu eyali omuyimbi ow'amaanyi eyajjuza Freedom City ne gate ne zaabika bananga abantu bagwa olina makulu oli kiri kyanku oli kikanuzi ombokla useless music industry ekuwanze ne political scene gye waddukidde twakulabiddewo oli wanko entalo ziri wano kakati Honorable David Kabanda avuddeyo n'ayanukula Justin Namere yandibadde sipiika Nitamongo nga president amuwadde ekiwandiiko nti Kabanda mugobe mu Parliament wadde ofuluma badde enfuluma alinya na boda kwalaba akeereye mu communication from the chair ng'aga nti fuluma abatendesi ba ttiimu kasita bakugamba nti mukadde wange ofunye yinjali omutendesi n'agamba nti ofunye yinjali tolemerayo awo mwawe bafunye yinjala yaba akulaba nti ofunye yinjale ate bw'olemerayo n'okugula okubiri nakukuyinza okufuna yinjale bino tetumanyi oba binagwa bitya naye nga bajja kweyuza paka byonna gye binaggwera ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako gonna nga wegatambula tebibeera bigambo byaffe nedda ffe tubaawo kubanga tubatuusaako bokennyini nga webitambula bwe bali kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kkalira nywera buli kimu wano wokka ojja kubanga okifuna mu bujjuvu bwabyo oba mu bujjuvu bwago bingi nnyo ebigenda mu maaso okulayizibwa ekkololo yasa kukyagendera ddala mu maaso b'empiza ab'enjawulo
beeyongedde okuba nga te batuukayo anti munnange babeera mu odda buli omu abamanyi olunaku lwagenda okuba nga alayizibwa sofa abamu bamaze dda abamu bakyagenda abamu bankya abamu ba friday byonna ojja kuba nga obifuna webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe tusimanyo era tusimira ddala sigala naffe tovaawo